Pastor Teddy Bujingo uno munange akudalide Pastor Bujingo ene Newspack channel webale kwantinate oje kumideko manjige nkuletede akiriza mberenga ngakuwa munange Pastor Teddy Bujingo avuddeyo naberanga akudala avuddeyo nabako byayogera ku mwana we Dorini okitegeera no mukwano mu Dorini bali balowooza ajja kulya kasasiro naye mukama gwasinza munange abasobozeseza okuba nti n'omwana we abeerera ddala abulungi nga woli mukulaba akatambi ako mukwano tugenda kubeera nga tukakuwa obeere ng'ate olaba Pastor Teddy Bujingo munnange ng'akudaalira Pastor Bujingo akatambi kaakano kugambye nze ekiseera kyatuuka ng'embeera nzibu ng'embeera nga kugamba sitaani ng'agolodde omukono atukubisa bumalirivu naye ne mbagamba abaana bange nti eno embeera tugiyitamu buyisi. See, it's not permanent. There is no permanent situation. Nemba gambe no tugiyitamu ate tugenda giyitamu n'obuwanguzi. Era ab'emikwano twagiyitamu tuli mu buwanguzi tuli mu kucelebratinga fe tu celebrating enkya n'eggulu. Ebimu mubimanya kuba kati American Embassy ya postinze Doreen. Naye nga fe twali twategeera dda nti Katonda yakola ekyamagero. Okitegeera. Naye twalabiddawo nga ne American Embassy ekola kife twakitegeera dda like a month before okitegeera naye laba American Embassy bwempostinga okitegeera bagambe nti bonna be American Embassy bepostinga babacelebratinga nga bwe bacelebrating nga bwe mubacelebratinga nga bwe mwacelebratinze Doreen kisa kya Katonda okitegeera kisa kya Katonda. Mu mawulire amalala Brian White wuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira akasuku munange ennaku zino bamutabukira Tamale Mirundi Junior amutabukira kaakati ate ne Brian White naye avuddeyo talina bigambo birungi eri kasuku alina bye yamwogerako ku nsonga ze ne Zari kaakati katubeere nga tukuwa akatambi kano nanga atofaayo ekyo kyawedde Chageno banga Zari ajja era namuteka ku simu awo namukubira hey baby how are you hey ngaye engamba omugati guzeeko Zari gundi saagala kuddamu kumanyira nze musajja gwe neesonyiwa muve ku bantu b'abandi buntu bonosanga kino gwe nobeera ku kino nosanga ku kino kiki abantu magala bakwata ransom every time simanya ffe tulina obuzindaalo kankubuulire buli muntu yenna alina essimu wano ate buli omu asobola okwogera ne people are very busy making money gwe tolowooza nti engeri yo gy'onoonyezaamu ssente zo be buli muntu gyegeri gy'agenda okunoonyaamu ssente abalala tebasabiriza Manis andi olituuka otya n'otuuza omwana wo wansi n'omukuba mbu talina ssente nga nawe wali osabiriza busabiriza. Omumanyiiko ki? Talina ssente. Gwasasula wenneebaka, gwasomesa abaana bange gwakola ki? Bwe mba sirina it's okay, but I don't want you to mix in other people. Bino waliwo byogamba mutalina kyama kyaleete ekyama ng'omukazi oyo mwebakako. Lwaki amanyira omukazi w'abandi? Aleete tepu. Abantu mubabuzizzaako obulamu because you can speak. Amawulire ago kambabuulire nno. Bajjanga eddanga bwe batyo kakati balese no story bwe bati bye bakyayagala ne munnange bye tebikyatunda munoonye ebintu ebira kubanga abantu tebakyatya boogerako. Ninze ekintu ekinnuma ye kwe kukeera n'obambira omuntu bintu bibiri bya myaka biseeko n'abaana be twazaala bali mu myaka 8 era gwe byoleeta obologa ki tugenda buli kimu kye twabawanga tujjenga tukyogere nga abantu bibagasizaawo ebyo omuntu ali mu kunoonya hasoza abantu banoonya school fees zibabuza abantu emisolo gibaleeze abantu banoonya ebintu abantu balina ebizibu abantu balwadde oleeta gundi yayebaka ku gundi
8 years ago, you still bring that? You're too weak. Or you weak? If you want something from me, ngamba. Uzone menako wasoka kugamba. Simanya, tacharaba Museveni, simanya urumuya muntereko ku WhatsApp. Let me tell you. Sete zenda wansabanga tezasoka kuvanga wa Museveni. Oichegedde. Inze wemba nakola ebyange nakola byange nganze. Ayagala bikola naye kiba kisima kye. For we clap for everyone who gets money. Gwe mutima. Tetugenda kubeera awo mbugundi sibe oya osiba musajja wange musajja wo wawa. Musajja wo muntu ngo abantu obogerako bintu bitali mu magezi. Nze mvaako nja kukubira bwerere nze. Nja kukukuba ebyaddala nja kukukuba. Nja kukukubaga amatama nkukubire ddala. Muve ku bantu abantu tuli bakoowa abantu tulina ebintu byaffe. Oli bw'aba yasanga omuntu n'ayamba ku muntu n'amuwa kyamuwaddeko. Kiri fine. Siruyimba. Kati mbunange mbeerawo omuntu era awo entebe. Kakati nayamba nakola bwenti na bwenti. That's what you want me to do. Shalom munange ebibya si birungi bukyangavu mu abantu naye Fulufiga avuddeyo n'abeeranga amusabula avuddeyo n'abeeranga amutabukira okitegeera nno Shalom ennaku zino abadde avuma Jenkins era bangi bavaayo ne beemulugunya ne balyoka bagamba nti lwaki alangira Jenkins obulwadde bwa sukaali simanya n'ebibobe naye katubeere katukuwa Fulufiga ng'asabula Shalom. Akenda naita kyana kinama mwagalinga kyoze mbizo baba kitungu bakizala n'ekigodo kyoba kina n'ekirimi kyona kyogera mu Suro Mosoni kyogera ng'ekyamira kirina ekiyomba kirina ekimwa kyogera nekibanga ekisesema nekibanga ekibooga nekibanga ekiri ebiboogo kibanga ekizobunkulumu mbulakyo kivuma Fulufiga kyagana kintu merinnya mu fulungu nga tekimanyi nti effulungu tamanyi na kigambo fulungu kyakitegeeza mu Kuruhani wamanya fulungu omanya bulungi wa fulungu ye kiyo nkibaite fulungu okimanyi mwenna abali kuno mumbuli effulungu lina colors meka effulungu lina kala lyakabweri tirimasamasa ayina emimwa gyamugulumira gwegiti oyinza gaba mutungiramu ekigodo kyalaaliramu ebyo mulala lyembizi ne mutandika okugifaanana kasuku kwata basajja bo bagambe banveeko mwenna mutuulaawo nenda baga kirungube gali nga gang'oŋŋotta gali nga mavuuvumira bala bwe tusirika tetuli basiru muvumidde ebbanga toyina mukwano toyina sayidi toyina munno essaawa ya leero owooza oli akulamu oba oli kukulusumu I don't know, I think sinnamanya sayidi gyoliko kuba njagala kusuubula lutalo luno njagala kulusuubula amina jaddunsasula yama mafina jaddusasula kasuku ali ku side kyentuufu tuwanuuza olutalo ku ssaawa ya leero ogenda okwata mwasoma nakimwe abayika Windows baba kwekweya ku bongo baba mwaba ati musajja gwe ani mukwano gwo muno munsaani munnoowo oli banaani nga n'omwana w'omufu omwefuire kitaawe ge yakulekera olaba osobola okwefuulira mulekwe omwana w'omufu ate nze ogenda kunjagala kwokya ani gw'oliyagala ani gw'oliyagala obusuusi wabufulako ndedi bulamu olaba oleta kasajja kano akazinga mamalwa akalina amambuluga kalina muno obuberege bw'embuzi kalinga kalina obunege bw'embwa bwakeetuga wano konna embazi kalinga embayi z'amago tekalina kiddako katunulanga kakwekweyeeko bwe tweyongerayo Zahara Toto munnange omu ku abo abayogerera ennyo laavu ya Dr. Kulthum Kosane Akram aliko kyagamba banaye Zahara afaananira ddala bulungi gwe wasinziira ku kyokulaba n'ogamba nti onayinza oba muyaayi ebintu bya evidence birabirawo naye naawe it's proof oba obiraba olubuto olwo olukubamu ebituuki oluki anti nga guli haja tuyajja nga batwalamuzamu vidiyo nti ali lubuto n'ogamba nedda tekisoboka tasobola Zaala kweja emyaka gy'aliko essaawa siwa ebyo kati olwodde omwana we yakula dda atadde mulebawo gwe yasooka tugamba lodifulaaka tasobola Zaala kweja emyaka gy'aliko essaawa
Kati siwa ebyo kati. Olode mwana we yakula dda atadde muleba wo. Mwe soka tugamba lodi fulaga. Mu mawulire amalala bannange Jeno Ali nno naye atwesibyeko. Obulabu bugenda naye maama agamba nti mumulonde akyayagala ekisanja ekirala nga woli mukulaba akatambi ako munnange ffe tukuwanga etugafuna ku mutimbagano naye lwaki banne tebamugambako. Mu mawulire amalala tugenzeeko munnange ate wa Princess Samira ne Honorable Okasolo Nobert Event avulio n'atabukira full figure jukira full figure olutalo luno yalusubudde n'abeera ng'avuma bubi nnyo Princess Samira. Yes, Amaya and Doubles, Nobert Events, Generation Promoter. But David Ita ku internet kuno. Nenda bono mwana muwala full figure. Ne full figure. Full figure. Emera abantu ababulyo gye bali ajoli ako. Kati dala. Okwagalana kwa Honorable Haruna Kasolo ne Princess Samira. Lwaki kukuluma nnyo? Ndikukwatira kuwa. Kati oli kumpalanira kuwa abajja ne bajja. Olwokuba ajati Aisha Kasolo akwatayo ku busente. Obwali obw'abakyala obumu bwe yafissa n'agwokyayo. Oli ku mukazi watugo. Princess Samira bana mwana wo. Muwala muto ku myaka jjo. Banaye wabaki mukazi gwo bongo bote bukola bulungi. Oli kumuka musajja oli haji aina hake suka mwemu kitegerekeka ne Aisha Kasolo ajja tatuka nakutunulira nakulabira ddala nti oli zolo gwe bwe taxi za lolo ya zolo gwe bayitagwe nakulabe ne juzo obuki doli mukuvuga mama okuvuma mama Kadaga gwe kisirani goli tuka wadde 10% ya mama Kadaga byakolete gwanga Uganda olwokuba speaker Anita Amunga akuyise n'akwochayo bu mitwalo 10 banga baba wana mitwalo 2 full figure nno tugenda mu kalulu kano naye wotegendereze campaign zirya wegendeze va ku bantu obukiro oli ovuma oli kulabanga gwategeere nnyo si gwotegeere nnyo mukwano webaze nnyo the coming of Bobi Wine kyogera kiwanda amalusu kyogera kikasuka amalusu oyinza gakitegeera nnyo kikazigwe. Calvin Kayanja naye aina wano kyagamba ku nsonga za chicken. Impuliddeko nti chicken omukugu mu kwetambaala ennyuma Ssaabasiyazi waakuno nti yadduse mu Kampala ne gye yabadde asula yasenguseeyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti bamuwenja kumuzza Rwanda ku misango egy'abaggulwako egy'okuttatta n'ekifaananyi kya Rwanda. Nkoko ono ng'agenda Rwanda n'excitement tetumanyi kyamutwalayo tetumanyi kibalinnyisa nnyonyi naye batambula babigula. Bw'afubutuka eyo amaze okubeera ku byonna ebyamutwala ebitaategeerekeka ng'atandika ku likodinga Rwanda nga bwefaanana obubi. Bantu mmwe oyo jjejjere buno okwonoona ebintu by'abantu mukome ku bannayuganda na ggwanga Uganda. Olowooza bannarwanda tebaliiyo kwogera ku mbeera yaabwe na nsi yaabwe wali owuliddeyo eyeemulugunya ng'omanyi gavumenti ya Rwanda ekikonteininga etya okuba nti abantu tebaasamirayo. Gwe bagambye waliwo dikiteeta asinga Kagame wali owuliddeko omuntu yenna ng'akomplaininga ku bitagenze bulungi mu Rwanda. Omanyi measures Kagame zaakozesa okukonteininga embeera eyo. So bantu mmwe mubeere wano Museveni w'abatiitiibya gye mwekubira engalo ku online gye mwebejjula ennyuma n'obeera nga oyina n'osolita ekola ku TV erabibwa abaana abato ng'oyina n'obutambi obw'okweweeweeta ennyuma. Mubeere wano ewa Museveni naye muve ku bintu by'abantu musse bizinensi z'abantu musse amannya g'abantu musse obufumbo bw'abantu babawa buwika sente katidi
ne mutandika okwogera ebyensi mattu. Bebe Cool naye wuuna avuddeyo ku nsonga za chicken. Mutabani wange ono omuto simanyi ye gundi ye chicken kati olabye ensobi ze mukola era Museveni ono tulina omwebaza. Yayina enkuza gy'atukuzizaamu n'ebyejo kati yagenze genda eri gye watali kyejo yadafiiriddeyo ojja weeyogeza nti waliyo ebinnya gwobirimayo chicken. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.